Abebbuleeyi essula 11. Okukkiriza kitegeeza okukakasa nti ebyo ebisuubirwa tulibifuna era bwe tutabuusabuusa mu ebyo bye tutalaba. Okukkiriza kwe kwaleetera abantu ab'edda okusiimibwa Katonda. Okukkiriza kwe kutusobozesa okutegeera nti ebintu byonna byakolebwa kigambo kya Katonda, ebirabika kye byava bikolebwa nga bijjibwa mu bitalabika. Okukkiriza kwe kwaleetera Aberi okuwaayo eri Katonda ekitambiro ekirungi okusinga ekya Kayini, ne kikakasa nti Aberi mutuukirivu kubanga Katonda yasiima ebirabo bye. Era olw'okukkiriza kwe, newankubadde yafa, akyayogera. Okukkiriza kwe kwaleetera Enoko okutwalibwa eri Katonda nga tamaze kufa. Era oluvannyuma tewali yamulabako kubanga Katonda yamutwala. Ekyo kyaba bwe kityo kubanga bwe yali nga tannatwalibwa, kyakakasibwa nti yasanyusa Katonda. Tewali ayinza kusanyusa Katonda watali kukkiriza, kubanga ajja eri Katonda ateekwa okukkiriza nti Katonda waali era nti agabira empeera abo abamunoonya. Noowa bwe yalabulwa Katonda ku byali bitannalabika, okukkiriza kwe kwamusobozesa okuwulira Katonda n'azimba eryato okuwonya amaka ge. Bw'atyo yasalira ensi omusango n'afuna obutuukirivu obuleetebwa okukkiriza. Okukkiriza kwe kwaleetera Abulahamu okuwulira Katonda bwe yamuyita ave ewaabwe alage mu nsi gye yali agenda okuweebwa. Bw'atyo n'agenda nga tamanyi gy'alaga. Era okukkiriza kwe kwamuleetera okubeera mu nsi eyamusuubizibwa, n'agibeeramu ng'eringa etaliiye, ng'asula mu weema wamu ne Isaaka ne Yakobo n'abo Katonda be yasuubiza ekintu kye kimu ekyo. Abulahamu yalindirira ekibuga Katonda kye yategeka era kye yazimba ekirina emisingi emigumu. Okukkiriza kwe kwasobozesa Saala okuba olubuto newankubadde nga yali akaddiye. Yakkiriza nti Katonda eyamusuubiza mwesigwa. N'olwekyo omuntu oyo omu, Abulahamu, newankubadde yali ng'afudde, yasibukamu abazzukulu bangi ng'emmunyeenye ez'oku ggulu era ng'omusenyu oguli ku lubalama lw'ennyanja ogutabalika. Abo bonna abaafiira mu kukkiriza nga tebannafuna ebyo Katonda bye yasuubiza, wabula nga babirengerera wala ne babyaniriza nga bakakasa nti bagenyi era bayise ku nsi kuno. Abo aboogera bwe batyo balaga nti waliwo awalala gye basuubira okusanga obutaka bwabwe, era singa bajulirira ensi gye baavaamu bandisobodde okuddayo. Naye kaakano beegomba obutaka obusinga obulungi bwe bw'omu ggulu. Katonda kyava takwatibwa nsonyi kuyitibwa Katonda waabwe kubanga yabateekerateekera ekibuga. Abulahamu, Katonda gwe yali asuubiza, bwe yagezebwa, okukkiriza kwe kwamusobozesa okuwaayo Isaaka, omwana omu yekka, ab'ekitambiro. Katonda yali amugambye nti, mu Isaaka mwolifunira abazzukulu. Abulahamu yamanya nti Katonda ayinza okuzuukiza abafu. Ne Katonda kyeyava amuddiza Isaaka ng'ali ng'avudde mu bafu. Okukkiriza kwe kwasobozesa Isaaka okusabira Yakobo ne Esawu omukisa mu ebyo ebyali bigenda okujja. Yakobo bwe yali ng'anaatera okufa, okukkiriza kwe kwamusobozesa okusabira abaana ba Yosefu omukisa kinnoomu, n'akutama ku muggo gwe n'asinza Katonda. Yosefu bwe yali ng'anaatera okufa, okukkiriza kwe kwamusobozesa okwogera nti Abayisirayiri baliva mu Misiri, era n'alagira ebirikolebwa ku magumba ge. Musa bwe yazaalibwa, okukkiriza kwe kwaleetera bazadde be okumukwekera emyezi 3. Baalaba nga mwana mulungi ne batatya kuwakanya kiragiro kya kabaka. Musa bwe yakula, okukkiriza kwe kwamusobozesa okugaana okuyitibwa omwana wa muwala wa Falaawo. Yasiima okubonerabonera awamu n'abantu ba Katonda okusinga okuba mu ssanyu ery'ekibi eriggwaawo amangu. Yalaba nti okuvumibwa olwa Kristo kusingira ddala wala obugagga bw'e Misiri kubanga yamanya empeera gy'aliweebwa. Okukkiriza kwe kwasobozesa Musa okuva e Misiri n'atatya busungu bwa kabaka kubanga yanywera ng'ali ng'alaba Katonda atalabika. Okukkiriza kwe kwamusobozesa okuteekawo embaga ejjukirirwako okuyitako n'amansira omusaayi omuzikiriza aleme kutta baggulanda ba Isirayiri. Okukkiriza
kwe kwasobozesa Abayisirayiri okuyita mu nnyanja emyufu ng'abayita ku lukalu, naye Abamisiri bwe baakigezaako amazzi ne gabasaanyaawo. Okukkiriza kwe kwaleetera ebisenge by'ekibuga Yeriko okugwa nga bimaze ennaku 7 nga byetoololwa Abayisirayiri. Okukkiriza kwe kwawonya malaaya Lahabu n'atazikirira wamu n'abo abatakkiriza kubanga yayaniriza abakessi. Nyongereko kyate n'obudde bunanzigwako bwe njogera ku Gidiyoni, Baraki, Samusoni, Yefuta, Dawudi, Samweri ne ku balanzi. Olw'okukkiriza abo baawangula obwakabaka ne bakola eby'obutuukirivu era ne bafuna ebyo Katonda bye yasuubiza. Baabuniza obumwe bw'empologoma, ne bazikiza omuliro ogw'amaanyi, ne bawona obwogi bw'ekitala. Baali banafu ne bafuuka b'amaanyi. Baafuuka bazira mu ntalo ne bagoba eggye ly'abamawanga amalala. Abakazi ne baweebwa abantu baabwe abazuukidde. Abantu abalala babonyaabonyezebwa ne bagaana okuteebwa balyoke bazuukire okufuna obulamu obusinga obulungi. N'abalala baasekererwa ne bakubibwa era ne basibibwa ne bateekebwa mu makomera. Baakubibwa amayinja, baasalibwamu n'emisumeeno, baakemebwa, battibwa n'ekitala. Baatambula nga bambadde amaliba g'endiga n'ag'embuzi nga tebalina kantu, nga babonyaabonyezebwa, ne bayisibwa bubi, ensi nga tebasaanira. Ne batambulatambula nga mu malungu ne mu nsozi, nga basula mu mpuku ne mu binnya. Abo bonna Katonda yabasiima olw'okukkiriza kwabwe, naye tebaafuna ebyo bye yasuubiza, kubanga Katonda yatuteekerateekera ekisinga obulungi, bo baleme okutuukirizibwa, ffe nga tetuliiwo.